Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwina muli mutya bagifollowinga Bagitafali TV abali mu ggwanga lya Qatar, Saudi Arabia mbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne mugiga ne kale Fali TV updates mpa nazo each and every single day. Amawulire ga trending akadde kano agamu ku mawulire agatambula okwetoola eggwanga tu Uganda, okwetoola social media z'eggwanga Uganda. Ensonga z'amakulu Arozi Bugingo, ensonga z'omwana zikutte wansi ne waggulu. Mutabani afuuse omutabani. Pastor Bugingo ageza kubanga agenda mu mateeka naye tebyamukolera. Nabagamba nti amateeka ga Uganda gafubalinga nnyo abakyala. Era omusajja alina oba otunka n'omukyala mu musango ebiseera ebisinga oluusi oba oli ku buzibu oba oli ku bugubi oba oli ku bugubi olw'ensonga nti chansi zo ziba ntono nnyo okuguwangula. Chansi zo ziba ntono nnyo okuguwangula. Kyenyinza okukugamba. Era nga ngenda kubasaba nti mwongere okubanga munfollowinga n'okugyekumirako Bagitafali TV abali mu Iraq, Qatar, Saudi Arabia kosa ne mu Oman. Teddy jjukira yagala okubanga awuliriza proposal ya Bugingo gye yali aleese y'okuba nti nno omwana oyo buli mwamubeerako n'ebbanga eggere era nga ayagala kooti ekole ki etese ku nsonga ezo. Pastor Bugingo ndoza Bambi amiisinga mutabani we ebyaddala. Pastor Bugingo kati amaze ennaku ziwerako ng'ayogera ku mutabani we oyo. Ndoza kati mirundi giwerako ndoza giwera emirundi 5 ng'ayogera ku mwana oyo nti amumiisinga wakati ebbanga litambuliridde zitayira kati myaka ndoza 8 okuva lyako mu kubanga alaba ku ki alaba ku mutabani we ebbanga lyegulunguludde naye byonna byabala byonna tebiyitamu byonna byabala byonna pulaani zonna zaabala zonna teziyitamu byonna byapanga tebiyitamu kugamba omwana yiro ekyamazima ye kugamba bankyogere ntya olukusaddu takyalulina ku mwana olukusaddu baalumukutuulako takyalulina naye nga ngenda kubasa mugimpereka like ate musubscribinge munyige kandi Bagitafali TV yoki abali mu ggwanga lya Oman mbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyigane kale munanga awo tuli ku nsonga zino ez'amakulu Arozi Bugingo ez'okuba nti nno munnaaki mutabani we agamba nti takyamufunako wadde kacyansi wadde n'akamu wadde n'akamu olw'ensonga nti omukyala mbu yamwefuga nti Teddy yabulokinga bonna kugamba yabulokinga zonna chances Pastor Bugingo zanza okubanga afuna okubanga afuna access ku mutabani we mbu Teddy yazibulokinga onakola ogwo Pastor Bugingo yabadde nakola ki nakofaminga n'agamba nti Teddy newakubadde alagamba nayagala okuba nti no Pastor Bugingo nafuna time ku mwana nayagamba nti Teddy byonna byakola ffe okulabanga Pastor Bugingo tafuna time ku mwana adde omulabako kubanga yite lyagamba nti talina byakola byonna bidimesa Bugingo kulaba mutabani we yagamba nti Pastor Bugingo yagala okubanga awuliriza bye yali amugambye okukola kyokkola kuba ate lyagamba ye tajja kukiriza proposal ya Pastor Bugingo gyegamba buli omu abeereko naye omwana weeks 2 yabigaana. Teri yabigeenyawo nga bukyalaba nga Pastor Bugingo yakabyanja. Teri yabigaanirawo yagamba nti nno ebyo yabiraba nga Pastor Bugingo nti ayinza okwagala okukola ki okwagala okumunyigiriza. Yagamba nti ensonga lwaki yakola ki ensonga lwaki yabigaana yagamba nti tamugaanangako nti kola ki kufuna access ku mutabani waabwe. Munanga we tuli Bagitafali TV Gifali Yoge News waliyo KBTV waliyo KRTV Uganda now mufollowinga YouTube channel ezo zonna temujja kubanga mwegisa kubanga yonna mbayo n'ebyakabi ezi following yonna mbayo n'ebyakabi bonazi followinga tojja kubanga wejjusa kubanga ebyakabi ojja kuba obifuna mu full swing olw'ensonga nkusaba nenkubiriza negamba nti yongera kubanga ozifollowinga YouTube channel zange zonna ezo mbebaza nebagamba nti kyamazima kye mwakola kyakabinyi ensonga za Bugingo ne mukyala we Teddy naluswa ensonga z'omutabani zifuuse ensonga z'omutabani. Bugingo agamba nti Teddy amulemesa. Teddy agamba nti talemesangako Bugingo okufuna access ku mutabani. Yagamba nti omwana tamulemesangako mulaba era nti ne bonna byayogera amusiiga tto amusiiga bitoomi amusiiga bisooto amwonoona mu bantu. Yagamba nti tamulemesangako kulaba mutabani we
era nti Pasita Bugingo bwenna abyogera mu bulimba nti abyogeza ffutwa na busungu. Jjukira bawala ba Bugingo bo bamukyawa, abaana bo bamukyawa ebyaddala, ne bwe yafuna obuzibu tebaalinnyayo. Ekyongera okuba nga kiraga nti baamukola ki? Baamukyawa, baamukyayira ddala, kuba oboolyawo singa yafuna obuzibu baalimukoze ki? Baalimukyalidde, naye abaana tebaalinnya nayo ng'afunye obuzibu. Baagezaako okuba nga bamulagira ddala nti baamukoowa, bawala be tebaalinnyayo wadde n'akamu, tebaalinnyayo bwe yafuna obuzibu. Ne bongera okumulaga nti bakola ki? Nti baamukyawa. Mwongera okuba nga mufollowinga n'okuba nga mugyekuumirako Bagira Faali TV abali mu Iraq, Qatar, Saudi Arabia, Oman. Bagamba nti kye mwakola ky'amaanyi okuba nga mwasubscribinga ate ne munyiga ku kade. Mbagamba nti muli batabu nnyo okuba nga mwagyekuumirako Bagira Faali TV. K'osuubira bigenda kuba nga bikomekerawo bino kubanga byosi byahugo kati Bugingo ennaku kati zitambulidde ng'avaayo ng'alaajana okuba nti takyafuna kadde ku mutabani we. Emyaka gikulunguludde kati tugenda myaka 8 nga takuba munye ku mutabani we. Agamba nti abikooye, agamba nti kooti temuyambye kw'osa n'amateeka okuba nti asobola okuba nga naye afuna access ku mutabani we, kubanga yagamba nti Teddy byonna abikoze olw'ensonga nti kooti emusapootinga, n'amateeka bamusapootinga. Ne Pasita Bugingo yagamba nti amateeka tegamusapootinga, ensonga lwaki akyalembedde okuba nga afuna access ku mutabani we. Abawala bo baamukoowa, baakyawa Bugingo, baakyawa kitaabwe mansi. Bali abaana bampangula, omusajja bamukyawa, bamukuba amasasi naye tebaalinnya mu ddwaliro okumulabako wadde ewaka okumulabako. Mbaye bulungi.